mu bantu ba Buganda naye ntegedde kikyendi mu mitima gyammwe, ntegedde kikyendi mu bantu ba Buganda. Njagala okubeebaza ennyo nnyini ddala mwabali wano n'Obuganda bonna bonna n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna olw'omukwano ogwo. Waliwo obubaka bumu bwabadde buzito nnyo era bwe namaze obusoma bwankabizza amasiga. Bwabadde buzito nga bwe buva wazito nnyo nga sirowooza nti nsobola okufuna obubaka obuva awantu abo. Bwasoose ne buyita ordinary message ne sibulaba, naye ne omukulu n'abukyusa ne budda ku WhatsApp message. Naye bwe maze obusoma nsirikiza eddakiika nga 3 nasongeera n'obuzito bwabwo ne neebaza Katonda. Naye bwe mbadde mwanukula nanukudde ebigambo bye njagala obbategeeza. Mukadde wange bwe yali yanjula nga nteekateeka, yali mwana muto, yankuza aŋŋamba ekintu kimu nti kola ekisinga obusukkulumu ne bw'aba tewali akulaba. Kola ekisinga obusukkulumu ne bw'aba tewali akulaba. Ekintu ekyo kikulembedde era kifuza obulamu bwange. Ne bwe ŋŋenda mu kaabuyonjo n'ensanga nga njama sisobola kugireka nga njama wadde sente ze mbandikosezza naye nga teri akulaba. Wansobodde okutuukayo n'otuulayo butunuzi n'ofuluma n'ogenda onoonya endala. Ne kola ekisinga obusukkulumu ne bw'aba tewakola ki? Kyenjagala okubazigira abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kubanga mmwe nanga bwe muli wano mumanyi entabaalo ze tuyiseemu. Badde Ssenkungu obadde mutuufu, enkovu ze nafuna ku gwe zigenda zaabuka ne bwe buli baddi emirembe n'emirembe amiina. Naye obanga okola ekintu ng'omanyi nti kituufu, ng'omanyi nti kituufu, ng'omanyi ky'okkiririzaamu, nga bwe nti obagamba njagala mbeere ne core values, muwe ne core purpose mu bulamu, muwe ne core principles mu bulamu bwammwe. Ebintu ebyo nga bwe mbimenye, ebiseera ebimu bireka okuwa enkizo gye tuyita competitive advantage ne bikuwa competitive disadvantage. But stick to your core values, your principles and ideology. Ekyo ky'olya ky'okkiririzaamu biseeseetuka in no time. Naye bwe biseeseetuka togwangamu maanyi yoga nti senga kino nandikoze bwe kiti.